Ndi wano ebigambo byampedde kodda munansonyiwa sisobola kwogera bulungi naye nja kwogera ebitonotono kigabe ekijjirira. Oli mu mbeera ki nga taata sawa wanti kuliga ku Mutabani festival? Ekyamukisa mubi nti nga bwe mujjukira nafiirwa my last born omugenzi Emma. Kakati ate mu kiseera kye kimu after 9 years I've lost my last born. Kibi nnyo kimu nimiddwa nnyo naye tewali kyakukola. Kitalo nnyo bagamba Mukama yaawa era yajjako naye kwegamba ndi musiimu eri Katonda. Ndi musiimu eri Katonda nti mutabani wange oli yafa emyaka 24 ekifuna kati emyaka 24 ono afudde over 50. So bw'ogenda okutunuulira ebibaddewo emabega senga onoonya abantu abaafa before 24 years osanga nti abantu bangi abaafa mu kundi. N'olwekyo neebaza Katonda okuba nti asobodde okumpa omwana wange emyaka 24 ate at the same time nampa noona emyaka 5. Kikulu nnyo bannange. N'olwekyo nkyebaliza Katonda yadde yalina okusalawo era yasazeewo n'amutwala obulamu bwe n'abukomyawo. Omanyi yafudde ng'obudde ndowooza bunaatera okukya. Mbadde ndi eka ne bankubira nti mutabani wange agenze. Kakati omanyi kati mu myaka gyaffe gino obipapiramu n'ogamba kwata naawe oyinza obigiraki. Kati kyobola kijenzije kati maze kutuula waka ne mala okukakkana nenkola byenkoze okujja wano. Alese kituli ki obadde bwe kiri alese mu famire nga abadde omwana asooka? Omanyi omwana asooka aba n'omukwa n'omukwano mungi eri bazadde be. So abadde mukwano gwaffe nnyo ate ekirungi nti abadde akuze ebirowoozo nga osobola okuteesa naye ng'omuntu omukulu muteesa n'akuwabula n'okukuwabula n'agamba ddadi nti olumbe lwagundi tulina odwalya bintu ebifaanana bwe bityo ekintu gundi tulina okikola bwe tuti kale bwe bityo ebibadde. Kikyotagenda kwebala TikTok tuyambe tojja. Oyagala okwogera naye ajja kujja wano naye teri kuyingira mu enteekateeka sofa omanyi kati olumbikidde nti omwana afudde nkoleddewo entegeka mangu ne aba funeral service batwale omufu paka lunaba nga tumaze okukola entegeka ezigenda okukola kyez'okumuziika. Alina baganda bebweru, alina bakyala bebweru, alina baganda bebweru n'abalala bwe batyo betulina okulinda bamale okujja then tukole entegeka ezinagiraki ezinamuziika. oba oli awo abandiyagadde okumugwako erisi oluvannyuma n'okumwolekera mu kaseera bayinza bayinza kumusanga tuteekateeka omuleeta wano ku Tuesday ku Lwokubiri. Kati ku Lwokubiri butunaba tetusobodde nga bali tebannajja then ku Lwokusatu era mmwe aba media mujja kuba mutegeeza abantu
nti olunaku gundi ne gundi mujje mukubeko eriisa evvannyuma esebo kale sebo kitalo nnyo kitalo ddala naye mukama yaawa ate yajjako embeera bwetyo bweyimiridde waneeno